watandika embeera z'omukwano gwe byo wabitegera kifuula nnenge waddira mukazi munno gwe wafuula bbaawo era oli proud of that gw'ogamba oli musiyazi nakinku tekikuswaza gwe mukazi munno ye bbaawo era gwe buli olaba mukazi munno bw'ati buli bw'omulaba bw'oti oyiika malusu olabira ddala ng'asobola n'okuzaalamu omwana ne mutandika family kyatandika kikyawazaalibwa oli musiyazi wakyeyingizaamu wakutuka omutima wasalawo kwekyawa oba ebyakatonda wabivaako byonna bye yakugamba ne bye yakukuutira n'ogamba nti kakati nze nkola byange katonda namuta talina kyaŋŋamba nze mbitegera bwenge ezo ensonga z'obusyazi si nze nzekka musyazi abantu bangi babikola nga tebanabannenya abantu kuba nti bali abasajja bannaabe oba bali abakyala bannaabe musooke munoonyereze kiki ekituusiza abantu ku mbeera bwetyo abantu abamu twekyawa nze ndi mukoowu n'abasajja era omusajja ndya gwensiimye olya gwosiimye yes tojja kujja onkwane mbw'ogenda kundya era nze abankwanye banemereddwa nvamu ebyo ebintu byonna ndeeta muganda wange ewange nsanga bali mu kikolwa ne musisita wange akabina kambuka bwe kakkirira mbiraba n'amaki osegera waleeta sisita we wakaawo ewange omukwatira mu kikolwa nebba wange lubona ku buliri bwo yes ndaba akabina kambuka bwe kakkirira bwe kambuka bwe kakola ki bwe kakkirira nali sirina kyamukola kuba sisobola muloga so amukuba olwedde muganda wange ekyo kyokka kyanzita omutima nga seekendongo naye mmenya omutima funye ku buwalawala nga omanya abawala emikwano najja ate gyagala benjagadde ate nga waliwo woolaba muwala muno ng'akwagala n'okusinga omusajja we yalikoze ki we yali kwagadde oyansiyaga yebbaawo oli mukazi mu kisiyaga okola nga mukazi yes oli bba wange kati oyansiyaga teyankwana nti ankwanye lunaku lumu nga womanyi yankwana nga bweŋŋaana kati nenzikiriza lumu kuba yali ampakeya nga nfaako ate nga abasajja bakobali abeera ne kano abeera ne kali tebatuwa kitibwa yuno kati otuuka nga nze ndaba n'ebyabakazi biri beto singa ku basajja mumaze ebbanga ki mu bufumbo mu bufumbo ne si bufumbo mumaze ebbanga ki mu kikula ky'ekisiyaga nono omusajja wange n'omusiyagawo tuludde Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Weewaawo ku MRLife kwe tuli amanya bampita Rima Sam abosobola okumpita Metani Club Bongo nebaza mukama olw'ekisa olw'ekirabo ky'obulamu kyampadde n'olwaleero nkutuuseeko si lwakuba nti mbibaza nnyo si lwakuba nti neekuuma nnyo naye olw'okuba nti anjagalidde bwereera nkoze ebyekisa era byonna binkoledde bwereere nkyassa nkyatemya kale kumamu akafaananyi singa buli kutemya buli kussa yanzasuzanga akasente kyandibadde kitya nandibadde mwavulu nkupe sandisobodde nandibadde nafadda era sandibadde olunaku lwe banzaala lwe nandifudde kuba olunaku lwe banzaala natemya emirungi egitenkanika nassa emirungi egitenkanika kwolwo ennyini sandimazawo na ssaawa ewereemu oba na nnyingi kale nno bw'abanga omukka agumperedde bwereere okutemya n'obulamu sobola kugaana kumwebaza
olinda ki okumusenga Kristo waffe nannyini bulamu bwayimirira bwatambula bwagolola omukono buli kirwadde kiwona abalina endwadde z'omwoyo n'ez'omubiri byonna bigenda yatutuma kubaagala si kubasosola era enjiri etenkanika eba mu bantu be abo betulabanga batasaanira va mu yeekalo mwoli va mu ofiisi mwoli muwateeka OSC oluno n'okalubiza buli agala okukulaba vaamuko mu ofiisi eyo gendekokko mu bifo ebituufu bannaffe Stan yabawambira osanga ekigambo Katonda ekigambo Yesu ekigambo Kristo bakyetaaga nnyo okusinga abo abakutuukako mu essiizo obugayaavu kyawa Stan era Stan yaleeta obugayaavu mu mitima gyaffe gwe nolabanga olwedde abuulidde ekigambo ensi neematira naye ng'ekituufu kiri kine ku neighborhood kwo kuliko omuntu eyeetaaga ekigambo bannaffe abamu okubalaba kabaka ssente oba oyagala okulaba omusajja wa Katonda funayo 20,000 funayo 5,000 funayo 6,000 kale kubamu akafaananyi ng'ate eyeetaaga ennyo okukulaba wadde n'ekikumi takiina naye ng'ate asigazza eddakiika 3 ave ku nsi kuno kale bakama nga abantu bane Bounty Charity Foundation tuli mu kuzimbira abaana ba ku luguudo ssomero obwana buno tubujja ku street ne tubulonda ne tubujja stand njabumenyedde ne tubutwala eka Mmengo kiri mu buteekateeka ne tububangula tukoye okulaba omulembe ogutawisa Katonda waffe ekitiibwa tukoye okulaba abaana b'eggwanga babonaabona naye nga bambi tebamanyi kibabonyaabonya tukoye okubalaba nga basibwa naye nga bambi n'emisango gye bazza tebagimanyi kuba baana bato kale nno ffe Bounty Charity Foundation twavya tugaa nti nedda bonna katubajjeyo katubajje ku luguudo tubatwale eka Mmengo mu kifo kye tuteekateeka obulungi tubayigirize Katonda waffe tubaze bujja tubakenkule olwo nno bakomewo nga bazze kukyusa nsi gwe ayagala okuwagira obuweereza buno so tuwa ekifaananyi kimu ne tukusiigira oba bibiri olina hoteeri oyagala ebifaananyi ebyokubisenge ebyo ebirungi ebitenkanika oyagala kusiiga nga bw'oli tuwa akalimu tukozesa ebitone byaffe okutuusa abaana b'ensi yaffe tukyusa ebyo tutagala kulaba nga tukozesa ebitone byaffe tuweeyo akalimu olwo nno akasente akava mu kalimu ako tukateeke ku ssomero lyaffe tukateeke mu kifo kino Katonda waffe agulumizibwe ng'omulimu gwe ministry eyimirira tukooyo okusaba abazungu tetujja kubasaba ffe tetwajja wano saba abazungu twajja kubyekolera kuba naffe ekisa tukiyina kale gwe agamba nti kimala omuddugavu naye ayina ekisa omuzungu kyayina tuweeyo akalimu obuweereza bugende mu maaso tulina ne scholarship identity yakadde kamu n'ekitundu osobola okufuula omwana wo memba ow'okuntikko ng'oyita mu musasuli akadde kamu n'ekitundu afunamu ki ffe tumuweerera okuva mu primary 1 paka mu P7 era scholarship identity enegwako nga aweza emyaka 18 asoma okutunga okwokya ebyuma okukola enjiji okutunga ensawo kola ngatto kubumba kusiga bifaananyi menye kindeke ki ng'ate bw'agasseeko n'okusoma kwa primary kwonna tobuzaabuzibwa omwana wo musasule ebifo biweddeyo twagala abaana 30 bokka ebifo biggwayo tobuzaabuzibwa oli mitala w'amayanja omwana yakutabukako omuteeka mu banneiba n'omuteeka eno musasule akadde kamu n'ekitundu tumutwale mu Bounty Charity Foundation tumuweerera asome mu kisulo mundabire ekyasinza okuba ekika ekyawaggulu tumuyigirize Katonda waffe ekyo kite ogenda okukomawo nga ddala omwana akwaniriza mu bitiibwa nga yo yennyini gwe waloota okuba Lwima Sam gemannya nkiddamu oba Metanic Rabongo nesimye nnyo okubanga olwaleero ndi n'omugenyi wange ono omukulu gyebale webale kuwisa Katonda kitiibwa webale kwekwata bulungi webale kunyuma onyumidde kitishaati nja kukyogerako nga bwe tutambula weewa amanya amanya bampita Kakoshamu ndi muyimbi oli muyimbi weewaawo nze nsuubira nti Katonda yatuwa ebitone bino okumuweereza era nsuubira nti Katonda yatusitula n'atwawula mu balala n'atuwa amaloboozi amasendenkefu kumuyimbira nagakozesa kubuulira njiri ye kale nno neesiimye nnyo kubanga olwaliro nkukyazizaako nange neesiimye okutuukako kuba si kyangu weewaawo zokundukako kyangu nnyo kyangu sirina nnyo protocol anti era nze mbadde sikusinkanangako ekitiibwa kya Mukama neesiimye nnyo nze alina okuweebaza Mukama akuntuusizaako nzaani nange nina okwebaza okubanga ntuddeko ne sereebo nange nzaani kuba gwandaga abantu Kakoshamu wanje weewuunyisa oyimbye Katonda akuwadde ekitone akusukulumiza mu balala akuwadde obulamu n'obuwangaazi amina bw'atandika embeera z'omukwano
gwe byo wabitegera kifuula nnenge waddira mukazi munno gwe wafuula bbaawo era oli proud of that gw'ogamba oli musiyazi nakinku tekikuswaza gwe mukazi munno ye bbaawo era gwe buli olaba mukazi munno bw'ati buli bw'omulaba bw'oti oyiika malusu olabira ddala ng'asobola n'okuzaalamu omwana ne mutandika family kyatandika kikyawazaalibwa oli musiyazi wakyeyingizaamu wakutuka omutima wasalawo kwekyawa oba ebyakatonda wabivaako byonna bye yakugamba ne bye yakukuutira n'ogamba nti kakati nze nkola byange katonda namuta talina kyaŋŋamba nze mbitegeera bwe katonda ye okusookera ddala katonda ye muwe ekitiibwa kuba ne ku Sunday mbadde mu church. Osabira mu church ki? Sabira ku Focus Church Masajja y'abalokole tugende mu naye ezo ensonga z'obusyazi sinze nzekka musyazi abantu bangi babikola nga tebanaba nnenya bantu kuba nti bali abasajja bannaabe oba bali abakyala bannaabe musooke munoonyereze kiki ekituusiza abantu ku mbeera bwetyo abantu abamu twekyawa bw'oba tonamanya lwaki omuntu akola ekyo ekintu yes osobola obbeera n'ebigambo bingi naye bw'omanya okulinga nze nina ensonga bbiri ezindiisa abakazi ezikusiyaza abakazi ate sirina abakazi bangi nina omukazi omu gw'osiyaga kuba nagezaako okwagala abantu mbalage nti okusookera ddala n'ekyawa nze nganze kuba abantu b'omu industry bamanyi nga bafaani tebannamanya abantu b'omu ndongo be basooka okumanya because najja n'esente zange nnyingi ne bazirya ng'ekiro tosina wenkoze eki wentuuse sokoleke wajja n'esente zo nnyingi ez'okukozesa okwebaka ku basajja abasajja ne bazirya nali siri musyazi wali toli musiyazi nali mufumbo nga nina omusajja yali muyimbi no teyali muyimbi nojja ne sente mu music industry nentandika kuba nze kuva buto mbadde ennyimba ng'era ndi muyimbi then bwe ntuuka e Kampala nenjagala nkipushinga enziguke naye endongo kyekintu kyolaga omuntu nti wano wagenzewo sente bwe ziti nga tasobola ziraba so nze sente zange zonna baazirya ne bazimalako kye nasigaza mu motoka ani yazirya sente zo abantu b'endongo sijja kumenyera bapresenta ba DJ ba writer ba producer bangi nnyo sente bazifuwa bufuyi baazirya era nabo bakimanyi nosigaza mu motoka nsigaza mu motoka kakati bw'osanga sitaani nakukuba engwala n'ogwa wansi kale ye tumunenya kuba bakubye engwala naye kyobutayimuka kiba kuggwe kakati olwokuba bali akasenteko nti wagenda n'ofujirira akasente mu music kikwetagisa kufuula musiyazi ekyo anti nkujjira nze ndi mukoowuna abasajja era omusajja ndya gwensiimye olya gwosiimye yes tojja kujja onkwane mbw'ogenda kundya era nze abankwanye banemereddwa kuba nze najja mu ndongo nga nina sente zange era bw'onoonya industry yonna nze muyimbi bagamba bayimbi beegaba nze muyimbi ataziniddwa abasajja ba mu ndongo muno siyina n'ogu yali anzinye mu ndongo muno ne sente nakola ki nateekamu nvamu ebyo ebintu byonna ndeeta muganda wange ewange nsanga bali mu kikolwa ne musisita wange akabina kambuka bwe kakkirira mbiraba n'amaki osegera waleeta sisita we wakaawo ewange omukwatira mu kikolwa nebba wange lubona ku buliri bwo yes ndaba akabina kambuka bwe kakkirira bwe kambuka bwe kakola ki bwe kakkirira nali sirina kyamukola kuba sisobola muloga so amukuba olwedde muganda wange ekyo kyokka kyanzita omutima nga seekendongo naye mmenya omutima funye ku buwalawala nga omanya abawala emikwano najja ate gyagala benjagadde ate nga waliwo woolaba muwala muno ng'akwagala n'okusinga omusajja we yalikoze ki we yali kwagadde nakwegera nagamba tukigezeeko tukirabe so nze bwe nakigezaako bwe nti ate omukazi yampa emirembe omusajja gyatampangako kako kwanje wena emyaka emeka ndi mukulu muganda wange
tugiveeko emyaka myaka giveeko kuba ndi mukulu oba tova naye mu 22 mpitawo birthday beerawo mpitawo waliwo omuyimbi omu buli mwaka 22 buli mwaka awo mpitawo kyobamanya ndi mukazi mukulu weewaawo kako anje kakati tewali musiyazi sali musyazi omusiyazi eyakwana ja yakusanga awo ng'otudde ja n'atandika okukukwana teyankwana lunaku lumu kuba nze nagambye siri mwangu wakwanyibwa kubanga ebbanga lyemaze mu ndongo nze abankwanako bannemererwa era ne bandeka kubanga nze omusajja ndya gwenjagala siryankwanye wabula ndya gwenjagadde nti onkubye nenkola ebikusikiriza osobole okuntegeera nti onkubye nenkulya mu bufunze mbanga nze akukwana saagala kunkwana yes saagala kunkwana omusajja bwakwana omyuka sigwe mweru nnyo saagala musajja kunkwana nze njagala nendaba omuntu wange oba nobako byonko kuba laavu yange eva ku kunfaako bonfaako ennyo awo wenfunira ekirozo tugendeko ku musaayi biki webityo naye bwojja nonkwana kwegamba abasajja bankoze ebintu bingi simba wakati wali oli awo ng'omukazi akutandikako toli musiyazi oli mukazi abadde mu bufumbo yakutandikako olwedde okyali mu bufumbo obanga onobye mu bufumbo omukazi yagenda okunkwananga ebyobufungo ebya muganda wange byonna biwedde bakyali bange abagadde babange byonna biwedde so nenekyawa kati mukwekyawa oyo mukyala wange oyo kamuyite bba wange kuba ffena tuli bakyala mbadde njaga tukifuule direct nnyo ona agamba bbaawo ng'ate mukazi kigenda confusing abatugoberera akusiyaga oyansiyaga gamba oyansiyaga ye bbaawo oli mukazi mu kisiyaga okola nga mukazi yes oli bba wange kati oyansiyaga teyankwana nti ankwanye lunaku lumu nga womanyi yankwana nga bweŋŋaana kati nenzikiriza lumu kuba yali ampakeya nga nfaako ate nga abasajja bakobali abeera ne kano abeera ne kali tebatuwa kitibwa yuno kati otuuka nga nze ndaba n'ebyabakazi biri beto osinga ku basajja mumaze ebbanga ki mu bufumbo mu bufumbo nesi bufumbo mumaze ebbanga ki mu kikula ky'ekisiyaga nono omusajja wange n'omusiyagawo tuludde muli myaka 5-6 egyo mingi tuli mu myaka ng'ebiri abaana temubalowoozaako bamuzaalayo okuzaala olwedde alina omwana nange nina abaana 2 beyakuzaalamu ffe tetuzaala tulya just kunyumirwa mulya byansi naye nga tetuzaala ffe so mulina abaana 3 ya owuwe mu bufumbo bwammwe obw'ekisiyaga owuwe omu nange owange wakubiri owange owuwe omu abange 2 be baana 3 mubeera n'abaana abewaka mubeera n'abaana abewaka bonna 3 kakati abaana abamanyi nti mwesiyaga tetusobola kibalageera kubanga era ffe olwedde okukikola tulina ebyatumenyamenyadde emitima kati abaana bano tebanatuuka kituuka musula waka weewamu mukazi na mukazi musajja tusula wamu mu kisenge kimu then abaana nze nina omuwala n'omulenzi yalina omwana mulenzi kati abawala ono omwana wange omuwala asula yeka bano abalenzi basula 2 naye era waliwo ekisenge ekirala tubadde twagala era baawula buli mwana abeere nga asula wuwe lwaki just enju ya bisenge bimeka 4 nene kubanga mukyala wange alina ssente baawo bba wange alina ssente nagwe ngamba bba wange abantu tebajja kitegeera musiyaga wagamba musiyaga wange omusiyaga wange alina ssente nyumba ye nnene so kakati ewaka ogwakola ebintu by'ekikyala byonna kugolola kwoza kufumba yakola byatisajja yisiza ddala nga musajja oba mwenna mubigabana no agula ebintu byewaka nze tanzikiriza kukola mirimu kuba tulinawo omukozi ogambye nti abasajja bano bebakakuba oyagadde omusajja nze ndya gwenjagadde kakati bwawulira ekigambo ng'ekyo ng'atoledde oli mu bufumbo by'ebisiyaga byo taatabuke n'agamba nti onyindako anti era naye simugaana naye mugamba wooba oyagadde kasita wejjako omusaayi osobola okikola kuba nkimanyi era eyo emmeeme y'abasajja tagirina ne bwanajja
era tajja kwagala era ajja komekereza nga azze gyendi. Kakati waliwo abasajja be bamukwana nagamba nti nebase noono naye teyanyumidde nkomyewo ne mwenyumizaako. Twenyumiza kuba oyinza omugano mga kino bwe kiti oba kiri bwe kiti gundi ali bwati naye abo tebakumalira budde. Kale era naye abawuliramu ebbuba nga omanyi omuntu ku kintu kye omuntu aba awulira bubi nga waliwo akukutteko kuba ebbuba lyo terisobola kubulawo of course. Ekitegeeza kati gwe weegatta n'abasajja de n'osiyaga n'abakazi? Si buli musajja. Nati kati weegatta n'omusajja n'osiyaga bibiri? Ndudde omwendako. Ndudde omwendako kubanga nkugamba ekisookera ddala nako okunkwana. Saagala basajja bankwana. Nze ndya musajja nga nze nkufunye kaakakuki. Crash. Yes, then nzaawo mba nsobola okulya kuba nze mba nkwagadde. Naye ate gwe bw'ova eri n'ojja n'onkwana mba sisobola kulya. Kako? Wanki? Olina mikwano gy'emisajja emisiyazi? Siyina. Lwaki siyina? Kyemanyi ku basiyazi abo kimu nti we baba bo beeyagaliza bonna basobola okupushinga. Kati tuba tubeetaga mu ndongo eno nti bo bapushinga abasiyazi. Yes. Ne mu ndongo mwe bali? Mu ndongo abasiyazi be basinga okupushingira ddala endongo eno. Abayimbi abasiyazi bapushingira ddala endongo kyensobola okuba. Abasajja n'abakazi? Omusiyazi yenna apushinga nnyo omusiyazi munne. Kyensobola okugamba. Beebereramu. Kakati onansonyiwa ne MR live eno yanjawulo okukyanoza endala ebiseera ebisinga tugenda mu deep. Naye ebyo tetukola tetubikola mu bubi, tetubikola kukakkanya muntu wabula okusiiga ekifaananyi n'okwongera okusiigira bannaffe abatulaba. Nze sirina buzibu ku kyonna kyoyogera kuba ekisookera ddala sikyalina kinnuma mu nsi. Kakati maama wo ne taata wo gye bali? Omanyi nze nakulira ku mukyala Mugomba, saakula bulungi. Omukazi eyankuza alinga eyanonda obulunzi myezi 2 yeyankuza okutuuka wano, naye mami wange gyali ne taata wange gyali. Lwaki omuyise omukyala Mugomba, lwaki omuyise maama? Kuba omuntu okukulonda myezi 2 n'akubeerera mpaka wano oyo aba maama asaanira omudaali ogwa zaabu. Kati akojja kati mamu we mba nkoze ensobi naye nga oluusi bwe njogerako nankuzizza ate n'oli anyiiga agamba nze nga tonjogerako so kati mba nina okubaawula buli omu n'asobola okubeera ng'akola ki. Ono yazaala n'asuula n'ono yalonda n'abudaabuda teyansuula kuba ye yannyonnyola n'angamba alina bye yali ayagala okukwasaganya tusobole okukola ki okubeerawo. Biki byali ayagala okukwasaganya ebyo byakunnyonnyola nga bigatta ebyamutuusa ku leva esuulawo omwana? Olaba nze kennyini wendi wano nazaala ne binsukkako n'enzira ku bakazi so kati sisobola munenya. Abasajja muli babi. Kamba abasajja abamu babi. Abasajja babi. Onsalidde omusango nze atakolanako kabi. Abasajja babi. Abasajja babi abamu. Kubanga n'abasajja abamu bagamba abakazi babi. Abakazi beevuma abasajja n'abasajja beevuma abasajja. Tugende mu maaso. Ogambye oli mulokole. Olina ekyawandiikibwa n'ekimu ky'omanyi mu Bayibuli? Sibimanyi ebyo, mmanyi kimu Katonda atonyesa enkuba nti yatutonda so bwengenda kyova bwengenda mu kyaki sina budde bwa Bayibuli kubanga ebizibu nina bingi ebintula ku mutima naye mmanyi nti nina Katonda wange nina okgenda mwebaze kuba nkyassa amakubo ge tutambuliramu abalala mwe bafiira awakulemye owangula wabaawo awangudde so omutima gwo nga ggwe mba nina okutwala mu kyaki ndabe ku Mukama Katonda ate mbeeko ne byenjogera naye. Okkiriza ni Katonda gyali omukkirize yatonda eggulu n'ensi okkiriza mu mateeka ge 10 yateekateeka ngakkiriza naye ate sigamalaako gonna kuba mazibu kubanga saagamalako gonna. Okkiriza mu byawandiikibwa bw'obisoma okkiriza nti abantu ababiwandiika baliko mwoyo mutukuvu? Nzikiriza nti baliko mwoyo mutukuvu naye nga bwegambye nze ne bwe mba ngenze mu kyaki nze situnulira pasita, tutunulira Katonda. Awo nkwagadde. Kakati tudde wano bwe mba siri mistaken mu Leviticus, bwe mba siri mistaken nga sinagenda mu Leviticus waliwo abakyala beebaka n'embwa. Waliwo ku muntu yeebaka n'embwa embwa emukozesa ebintu byensi eno
nze nabivaako wabivaako kubanga buli omu alina ekimuwa emirembe ate buli muntu agenda okukola ekintu aba alina ensonga lwaki akikoze so nze sikyanenya nnyo bantu wamulabakoko mbiraba ku TikTok okwo tokirabangako ekyo sikirabangako naye mbiraba nali mbiwuliddeko mbiraba nga bitambula ku media waliwo ekibuga ekyali ekirungi nekiregattwako ekibuga ekyali nakyo nga kirungi abantu baamu baali badigida nnyo amasanyu gabayitirirako basinza Katonda waabwe natuuka ekiseera ne babula bwe babula batandika okukola emize egyewuunyisa ne Katonda era ekibuga ekyo ekimu baali bakiyita Sodoma kakati Katonda bwe yanyiiga olw'ebikolwa ebyalimu byali byakwesiyaga n'agamba nti bantu mmwe kye mukoze mbadde sikibasuubiramu kimpunziza sikirabangako sigenda kubalokola sigenda kubakyusa sigenda kugonza mitima gyammwe wabula kankube ekibuga kiramba mwenna abalina omuze guno ogw'okusiyaga mbasaanyeewo saagala nakuddamu kukiraba mulembe gulijja bwakyo Katonda bwe yasaanyawo ebibuga ebibiri n'ababivaamu ebibuga ebyo n'abagaa temutunulanga emabega omukyala yeetumiikiriza n'atunula emabega yafuuka empagi y'omunnyo obusungu bwa Katonda bwali bungi gwe bw'osoma ku lugero olwo ku ngeri Katonda gye yakyawamu ekikolwa ekyo kiti kyofuna Katonda ali mujega oba Katonda tabangako mujega kubeera tasobya abeera n'ensonga naye nga we nagambye tebalina bigendererwa lwaki bakikoze ekintu ekyo babiyina tebayina tewali kipya ku nsi kuno anti n'abaali e Sodoma oli yagambanga nti ze omusajja amenya omutima omusajja n'agamba nze omukazi amenya omutima oli n'agamba nti bannange nze ngezezzaako abantu bannemye nze kati nfunyeyo omukazi wange ono nfunyeyo omusajja wange ono kambeere balina buli omu yalina ensonga lwaki yali akikola era nga byonna entawe yava ku mutima naye kati bali ababikola bali bantu nange ndi muntu olugendo lw'obulamu buno Mukama aba yagamba nti ojja kwagala gundi ne gundi ne gundi tosobola kyewala so nze ndowooza nti nze okuba okulya ebisyaga bino kwono muwala munnange ndowooza kyali mu pulaani okkiriza nti Katonda gyali okkiriza nti sitaani gyali sitaani bwatyo bwe yawamba ensi n'agifunako obuyinza era n'akolera ddala ebyo Katonda by'asobola okukola ku nsi wabula Katonda n'amulimitinga obutawabulamu ebirala byonna n'abimulekera era bwatyo sitaani neerangirira ng'omulangirira ku nsi sitaani asobola okukyusa destiny y'omuntu n'ebibalo by'omuntu n'amwambaliza ddala ekyo ky'ayagala atambuliremu n'amubuzaabuza nti osanga kiva wa Katonda waliwo omuyimbi omu gwensinga okwegomba bamuyita Pastor Bugembe yayimba oluyimba lwaliyita Kani lwali Kani neebaza Mukama yampadde akasimu luyimba kyolwo olusikane weyagambira nti sitaani yajja mu kyaki n'agamba yali yeebaza olw'essimu nti owaaye sagala ogambe bantu nti Katonda yakuwadde akasimu ako nze yakuwadde akasimu nze akuwadde omwana naye omwana omutuuma mannya g'oli sibula kiraga nti mu luyimba olwo nekusinziira ku risaaki nti ne sitaani akolera ddala Katonda byakola wadde nga sitaani tagaba bulamu okakasa otya nti sitaani si yakuwugula n'akuteeka embala y'ekisiyaga ku bwongo osanga nakyuka mu maaso eyo naye batinaawo saakulimba nti sookudda ku basajja n'empulira ng'alina omuntu ebiseera ebisinga waliwo abantu abamanyira ettima abamanyira okwagala abamanyira okukyawa abamanyira okukaaba n'abamanyira okusanyuka ng'abo bonna bakuwa ensonga zaabwe lwaki bamanyira ettima okukaaba okusanyuka okugaba n'okuwalana nga bonna balina ensonga zaabwe naye nze nsaba era nze nzikiriza nze nzikiriza munda muli nti osanga omuntu eyamanyira okukaaba bw'afuna omuntu amuwa ensonga lwaki tasobola kukaaba tasaana kukaaba tekimugwanira asobola okuva ku kukaaba naawe nze nzikiriza nti osanga bw'ofuna omuntu nakukwata bulungi n'akulaga ki ky'osuubwa mu bwakabaka bwa Katonda ng'oli ekisiyaga osobola okukivaako kuba okyeyogeredde nti ate gweokyalina omukisa nti oli bibiri ate nze omanyize nkulabidde eri wala nendaba omwana sitagaalu asobola okukwata ensi eno n'agikyusa n'ayimirayo ku lwa
ddembe ly'abantu abalala abayimbi abalala n'abayimbi be babidde ssente zaabwe mu music industry n'abanunula n'abatwala mu nsensuubiza ensi etali bamuyimbi n'omwabbibwa kasente ke okupromotinga ekitono ekyo. Kakati experience eyo gye wayitamu olowooza tosobola kufuuka leader n'ogamba nti kakati kankoleyo association erwanirira abayimbi abato n'abakulu obutababba ssente zaabwe za promotion n'ofuuka leader. Olowooza Katonda tasobola kukwatisa ekyo ne rebrandinga nate mu byendabika mu byendowooza ne mu bikolwa n'ofuukira ddala omuntu ow'omuwendo n'ova mu kubanga ekikolwa ekikuba ebisiraani nabadde njala kutolako mu byawandiikibwa nenoga nti obimanyi. Waliwo ebyawandiikibwa ebimu ebigamba nti omuntu gwe bakwatira mu kikolwa ekyo kale Katonda yakyawa ekikolwa ekyo naluka ne ku extent egamba nti n'omuntu alikikola ku nsolo wadde ensolo eriba temanyi bonna babatte. Kati kansooke nkubuuzeeko nga tetunaba kudda mu bya Bible. Ogambye olina abaana bemukola ki bemuyamba? Obwana buno sinza buyamba Katonda. Katonda yabuyamba ngayita muffe naye nga yayita muggwe. Olowooza lwaki abaana abo bali ku kkubo n'otuka okuwulira ekisa okubajjayo balabirire? Abafunyafunya n'abateeka eyo si kumufunyafunya bisajjasajja bitalina magezi bizaala abaana mu bakazi ne bibasuula awo bikwata abalalu kwegamba abasajja b'ennaku zino okumanya nze nakyawa abasajja kyova olaba bali kunoonya abasiyazi nze ate mbawulirako obusungu. Mpulira obusungu ku bantu abanoonya abasiyazi kuba abanoonya abasiyazi mbu muli kwagala tusiba temunnaba kuzuula lwaki abantu bali mu kwenyigira mu busiyazi. Omusajja juzi yatemye wano abaana kusomera emitwe egyo ekyo kikyakulemya okukola omuntu olwedde mubi omulabirako kikyakulemya okukola okunoonya okugjawo oyo olwedde omubi aveewo wabula oli kunoonya omusyazi. Abantu balepinga abasajja balepinga abakyala enkya n'eggulu onoolaba ku gundi ng'oli akutte n'akaana k'emyaka emeka okitegeera kati byonna bitwongera emitima kampeyini eno gye tutambuza bagiyita #no sodomy among children #no to sodomy among children #no to sodomy among children. Kampeyini eno gwe mwana wa Katonda tugamba ekimala gwe omuntu asiyaga alina omuzo gw'ova ku mwana omuto paka nga yeesaliddewo. Nze olwaliro ntudde nekkako simuyinaako obuzibu wadde ng'ekikolwa kye nkiinako obuzibu naye ate obugumiikiriza bwange bwonna buli gyali paka nga ffenna tutuuse ewaka. Nze yantuma kumwagala mwannyinaze ono nga bw'ali wabula mujjukize buli kadde nti ekikolwa kyosanga kyani mutwala mu geyeena naye gwakwata akaana akato n'okwata akaana ka munna akato n'okasobyako bambi kikomye. Kati nze buli lwe ndaba ebyo ebintu nyongera ddala okyawa abasajja. Simanyi oba waliwo omusajja ayinza okunkwana nanzina okuggyako nga nkutte bukwasi. No, really. Simanyi oba waliwo omusajja ayinza okunkwana nanzina. Tokiddamu gamba naneebakako. Kubanga okusinziira nze wendaba ebintu really omusajja okwata otya omwana w'emyaka 2 ng'oyagala n'omwebakako. #not sodomy among children. Waliwo n'abasiyazi abasiyaga obwana obuto. Abasiyazi wano waliwo ayina n'akatambi yasiyaga akaana akato ne kasesema. Abasiyazi bakwatira nze nkoze research ku basiyaga. Naye nze sirina gwe nali ndepinza. Kati tuli mu kyova oyambadde t-shirt eno gwe va ku mwana wa munno omuto genda okwane muntu munno omukulu bwakkiriza buli muntu alina eddembe omusiyage paka ekyenda we kinaavaayo. Buli muntu alina eddembe ate ffe ebyaffe ebyabakazi birungi. Si birungi birungi kubanga temuli nnyo ebyo ebizibu. Anti okusinziira ku research siriimu akyasinza siriimu asinga kutambulira mu basiyaga bakazi. That's why nkugambye nze bwe mbeera n'omuntu kyensoka omugamba tugenda kumusaayi beyuzaayuza ne bajja omusaayi okwetakutakula kijja kuba kyalulala ekyo. Tweyuzaayuza okugyako nga temweyinaako muli eri gundi naye wemba biba bya mpolampola. Nze ndaba tugendemu tudde wano kakati gwe maama w'oyo eyakuzaala none yakukuza bwe bawulira nti oli musiyazi bawulira batya teboogera mukko naawe ne bagamba nti owaayo muze guno gukakkanyeemu wandikutte line kkubo oba pasitawo gy'osabira
yakiwulira atya muli of course ku church mbasobola bibalaga kati babirabye already kuba guno omukutu gutuuka wala neba n'ababirabye era bansonyiwe ne Katonda ansonyiwe naye nze omutima gwange gwakutuka nnyo mwana andi kati tuli wano kuzza mutima ngutu tegusobola kudda kujja kudda tegusobola kukyali gwa nnyama olaba ogwa Sawulo wali omumanyi omutima gwange tegusobola Sawulo yali muzibu nnyo mu Bible Sawulo yatugumbula yatta buli kitonde naye olaba omutima gwa Sawulo gwamenyeka ne kugamba Mukama nzize gy'oli ate gwe atattanga na ku muntu basooke batuyambe abali kunoonya abasyazi basooke batuyambe bajje obutemu mu ggwanga abantu abalitemula abantu babanoonyereze abantu abalepinga obwana obuto babanoonyereze naye bino bintu bye baliko bino zino ziba feeling zaffe omuntu aba n'eddembe yeesalirawo kiki kyakola ki kyayagala okola ekyokulala basooke banoonyereze lwaki abasajja balirekera nnyo abaana abakyala mukazi n'abonaabona ne balonda obucupa ne batambulawo ezo zonna ensonga ziva ku basajja nti abasajja bakozesa bazala mu bakyala abaana ne babalekawo that's why ogambye nawe olinayo gundi y'abaana gyokola ki yes naye nga olowooza tebalina basajja bazaala mu bakazi abo baana abo abaana booliko basooke banoonyereze lwaki abasajja beenyigidde mu kulekera abakazi abaana okusyaga tetukikola nti nno twatondebwa nti tugenda kikola naye bwe batukutula ennyo emitima ne batulekera abaana bikikati weekyawa otuuka nga mukyala munaakufaako nnyo n'okusinga omusajja we yali akufuddeko weewaawo nze nzikiriza nti waggulu eyo waliyo ensi ensuubize ffena gye tukolerera era nzikiriza nti bannaffe bwe tubakwata obulungi tulituukayo ffenna era tuliwangula tetujja kusala musango gwa muntu yenna omukulu eyetegeerera wabula ku baana abato abadifayilingibwa bebakwata ne basobyako awo no tugenda kujjayo enjala era yetuliteesa si tutula ku mmeeza na muntu yenna atulugunya mwana muto akabawaza mwana muto era amufuula ekitagasa siritula ku mmeeza naye ekyanansonyiwa sijja kikoza bukyayi naye Katonda wange naye yakimanya nti obwakabaka bwa Katonda bannannyini baabo bwe bwana gwe boddira omwana n'omutugumbula n'omukwatakwata n'omutogaatoga oba otogaatoga bwakabaka bwa Katonda tetugenda kigumiikiriza